ente betogeza n'obyambala. Gano maziko. Tules. Ante balera ndebuuza nti wafuniddeyo okwo. Okunfunirayo. Obaali onsuubiza nti ku Lwokusatu awo oba ku Lwokuna ojja kusobola okunfunyayo. Naye gye babitwala ana aba asatu. Okay, kale. Nanjira ngumiikiriza. Kiki situlasi nga zikuli bulala. Stress ji. Situlasi nga zikuli bulala mukwano. Awa. Mtwakoza atya. Kiki? Yaki kikyota manyi. Abaana badde ku Sande. Kimanyi. Kiki akiganya ati mbuulira nze ndaba ekyokukola. Inda. Yekisitegedde. Ndaba endoza nze ndabye bubi. Va mu kwetala jangu ombuulire bubuuliza ekiganye nze ndaba ekyokukola leka kubeera awo ate nga olinga atakola ki. Ebyempandiika sikyabitegeera onzunzizza omutwe tesekutegeerekeka. Tulesi, Shakira, Anna, Robert, ani gwe sitataddeeko? Amba. Sitegeera kyo okola ki? Jasi ndi mu kuwandiika amannya g'abaana wano. Lwakubanga wandiise kugulire siina kwempandiika. Ebintu byabwe nabimaliriza. Ngamba biri ndinga alabye ebintu muli muntu. Go back to school shopping namukoze data namukoze na ku Fabulous Freeman hypermarkets. Kakati. Nabiguze nabagulide ebitabo tubadde tukaba bintu. Tubanye tukaba ssente. Era nga ndi mukaweefu bakufuna ssente. Ekiro wano obadde onsaba koodi yaki? Era nagikusabye ng'olinga eyeebase. Nga tobiwulya sooka mpe koodi y'abaana abo mbatereko gundi wano. Pereza koodi eya school fees. Pereza eya Amba, Tracy, Nani ne Viola. Tesina tigi. Sooka olindeko katono. Mbuuza. Nkimaliriza. Bamaze bonna. Linda. Ova bateekera school fees. Katula. Dera ndali misi. School fees nzitaddeko naawe leka kumbuuza nga gundi. Ate zonna se mumalayo. Abaana basatu nomalayo fees zabo olwaleero luno. Message yeeyo. Ati nadabye ddala ebintu ebiri mu kisenge. Musawo yo Amba. Ejjudde ebintu. Kati simanyi nga eno siyago lidako sente. Ya Tracy na yejjudde buli kimu. Tumale tukaba sente myezi ebiri nawe tufuna sente. Ezo wazijibu. Nayiyiza. Obutia. Nayiyiza ng'omukyala nenfuna sente z'abaana. Situganye kuyiyi. Ngamba nti wayiyiza otya. Lida kutogenda ne weewola bwe weewola sente era nzege bajja tuukirako wano nga weewoze sente teweewola sente mu bibiina by'abakyala eyo. Leero seewoze. Olina kye watunze? Siina kye natunze, siina gye neewoze wabula nayiyiza ng'omukyala nenfuna sente z'abaana. School fees musasudde, ebitabo byonna requirements bwebiri babitwala. Ng'oyiya ng'omukyala otya? Hawu kyembuuza sente wazijjeewa? Ezitali nusu mutwalo gumu etali ebiri wayiyiza otya? Ate kati obuuza kigwe hani toyagala nkuyambeko? Ekyokunyambako kya buntu era nakyo sikigaana.
naye mbuuza ssente waziyiza yes otya amakubo ki wazijjeewa natetenkanyizza omukyala yenna bulijjo okyogera wano omukyala yenna alina otetenkanya n'ayambako n'omwami ne bamotivational speaker bakyogera ekyo si kibi kati nange nayiyiza ng'omukyala tolina kye watunze tolina gye weewoze kati ssente wazijjeewa tokola nayiyiza ng'omukazi kiki tolabye bintu nayiyiza ate nosanyokusaaga munda eno kibaira kitaliiwo kuba buli kimu nkimaze ekitaliiwo kimbuulire kikole okyalina ssente endala kubanga ndi mukyala omugezi omujangujagu omuyiiya era nayiyiza tubeere siriya ssente wazijjeewa oyo oza kuyiiya otya omukazi omugezi ayiiya atya wayiyiza otya omukyala omugezi atetenkanya n'asasula ebintu omwali asasula naye nga ssente azijjeewa yatetenkanyiza n'ayiiya n'azifuna anti okwo okuyiiya kwe njagala omumanye wayiyiza otya yingira ojja kumala kumbuulya giyitawo ate mpitewo oguza ebintu nze simanyi gyojja ssente kati bwaba tozirina nze olaba nange nkola zimbuze kati wayiyiza otya tolina kyotunze tolina gye weewoze tolina kyokola ki kati ofuusafuuse owuliddewo akonkonanti namubbye owuliddewo ajja wano kumanja tewali kati wewaba tewali nayiyiza ng'omukazi tomalira budde leka ojja kogera gye wazze ssente